Omuntu akunyigiriza. Omuntu akunyigiriza. Tosobola kuvuma Ssaabasajja Kabaka nganze nakangubyo Muganda ntudde wano. Katikiro watakoze ogwo sigwe mulimu gwe lekanze kankole. Ate ne Katikiro batakoze. Olufiga ayingidde mu nsonga z'abawalampa Ssaabasajja Kabaka. Olufiga agamba agenda kukwata pressure 24/7 amukube mu mbuga z'amateeka annyonnyole lwaki avvoola Kabaka obwenkanidde awo. Agasseko ne Tamale Mirundi Junior baatwala mu kkooti ku luno bali babiri. Tumulabyeko enfunda eziwera ng'ajja asiba abaana aba tiktokers abazze bamwogerako nga bamuvvoola. Agamba nti ye ku luli olaba abadde asiba bamwogerako ye ng'omuntu. Ku luno ayimuka alwanirira Obuganda. Bwe babeera nga Abaganda abali emmengo tebakoze kimala ye kakyenyigiremu kubanga yenna kanguubi mukyala Muganda. Tagenda kukkiriza Buganda kuvvoolebwa ng'atunudde butunuzi. Pressure 24/7 akake kaweddemu. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa nno tomwerabiranga yatutuusako pulogulaamu zinga zino. Haji Ssettuba akola ku nsonga ez'enjawulo ng'ayita mu kusoma dduwa. Abanoonya emirimu Haji Ssettuba omusomi w'edduwa abanguyiza. Abanoonya visa okugendako ebweru n'ebyammwe byateredde dda Haji Ssettuba omusomi w'edduwa wali okubayamba. Omusanga ku 0703 31 39 25 ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Mbadde saagala nagenda mu kkooti. Naye waliwo omuntu akunyigiriza. Omuntu akunyigiriza. Tosobola kuvuma Ssaabasajja Kabaka nganze nakangubyo Muganda ntudde wano. Katikiro watakoze ogwo sigwe mulimu gwe lekanze kankole. Ate ne Katikiro batakoze. Ate Muganda ne muvaayo abaana Baganda mungamba nti nkoze bubi okusiba omuntu. Obadde oyagala mukole ki? Mulekera Abaganda bamugajambule. Leka mupanisi ya muteka walina okuba. Tosobola kumvuma ombuuza tata w'omwana wange nga gwe ngani. Omwana wange ayingirira wa mu nonsense wo. Ombuuza kirasi gye nasoma ku ddiru ki. Nze sinabona wandika application. Bakubuuza abadde okyabyogera olira ki? Sinabona wandika application ni Sam 7 omulimu. Yampa omulimu nampa office. Obuuza office yange. Nina bagamba nina office 2 mwena muzimanyi. Eyange bagitongoza mulaba. Nina ku office of the president. Musa inagamba anjakanya ne katobera abantu bange. Kwanza mzee namugamba yali ampana mu state house manyini namugaze nina abantu abawunya baniga bawunya ngato nanga kitufu muwala wange iyo office yange ojagaza kale gwe wasoma nnyo fine good and well wasoma okola wa ngana wokuwa bukubi akalango Tanzania namugamba ntono muwenga yo katika nabo bono ndamo osobola okuddamu okulinnya Esther School of Beauty oba Esther Skinsa ono osobola okuddamu okulinnyayo kubanze nakute nze wali ontutewa amugo wasiba konti Muganda wekyo kubanga mweddira enkima nti gundi yeddira nzinze neddira ebyoliko ogwo muziro tubadde ku mbulwana ati waliwo omuntu afuma nakutuka kati bwoliko sibamanyi ate sijja kunyega yes ngenda kutekinga action wembe yali mikwano sisobola kukiza kintu kyawalabanya kuvuma Kabaka kwenkana awo sijja kukiza ku muntu kuvuma Museveni ebyo bigambo yayogedde besa olaba nange sakuyogera nange sobola kubiddamu ate ku Museveni ntabuka ku Museveni ntama Government Ssaabasajja Kabaka mbusimanyi bakola biki ne Museveni nze ntunula butunuzi omulimu yampa gwaki mbukati bakwe advisor nyana kutekinga my part ono yagambye Kabaka yani ndeka emirambo gyeke gibere mu mirambo ginaajo ebintu bino mugamba nti ebitane makulu tubiwa makulu n'Abaganda bamu muli eyo mugamba oyo mwana ebitane makulu tugenda biwa makulu muzimbe ekintu mukireka bwe mutyo mukibomola nze nalaba kuwana eryato liraba liisa akatuli katono bwe kati neno obaera agenda okuzimba eryato bw'otagasena ligenda kujjula era libbire mugamba bitalina makulu tatuba makulu oyo mumuleke oyo mulalu oyo agweddalu aligwira ku Kabaka Katikiro abayita mulodokayi nkoowe mulodokayi nkoowe atabuka ku Kabaka gwagenda okwolodokalirako lwaki tateeka nnyina awo ne kitaawe baba yayita Kabaka atekewo nnyina ne kitaawe bamuteke mu ntebe baba avunaana emyaka gisobola bwaba yera bo emyaka gisobola okubeera nga Kabaka bwanga bayogera emyaka buli muntu nedda yagamba bamuzaala simanyi emyaka gyani yalina okutuula awo mutebi watudde nakyo kimumuvumi bw'oba olaba kisoboka bw'oba weraba oba gwali yalaba omwana ono wa Nuupu era banuupu tebavangayo kumwegaana era ozigatta byebyo nno Olufiga amutwala mu kkooti naye ng'era owulira gye bakivuga bakizza batandise okukiteeka ku NUP bagamba nti omwana wa Nuupu
ensonga lwaki avaayo okuvoola kabaka nga tebamugambako. NUP si eri mu buyinza era si yeeriwo okuvunaana baane abavuma abantu. NUP nakyo kibiina eky'ebyobufuzi ekikuŋŋaanya abantu ab'enjawulo ekigenda kusooka kutuula kisengejja endowooza y'omuntu yonna. Bw'ovaayo tewagira NUP bo tebakulinaako obuvunaanyizibwa kugamba nti toteekeddwa tuwagira oba wagenda mu maaso n'otuwagira. Ekintu kino abantu abakirimu bakifunyemu emirundi ebiri, okukkakkanya Buganda n'okufuna we bakubira NUP ku ttaka. Ensonga za pressure bazisibye ku byabufuzi ti mwana we NUP era NUP temwegaanangako. Kitegeeza olwo ogwabwe baba bamaze okuguwangula, naye ng'ebigambo bwe bityo bwe bitambula. Kabaka avooleddwa ekimala nga n'abasasula okuvoola kabaka ate bali Mmengo. Ensonga yaabwe tetugimanyi, tetumanyi bigendererwa ki bye bafuna mu nsonga eyo, naye ng'Abaganda bataddewo abiri era bo balaba. Ebigenda mu maaso babimanyi bulungi, n'abasapootinga abantu bano abavuma kabaka era nabo babamanyi bulungi. Nze nalabakuwana eryato liraba liyisa akatuli katono bwe kati nenno obaera agenda okuzimba eryato bw'otagasena ligenda kujjula era libbire. Mugamba bitalina makulu, tatuba makulu, oyo mumuleke, oyo mulalu, oyo agweddalu aligwira ku kabaka. Katikira abayita Mulodokayi Nkowe. Mulodokayi Nkowe atabuka ku kabaka. Kabaka gwagenda okwolodokalirako. Lwaki tateeka nnyinaawo ne kitaawe? Baba yayita kabaka atekewo nnyina ne kitaawe bamuteeke mu ntebe. Baba avunaana emyaka gisobola bw'aba yera bwe myaka gisobola okubeera nga ye kabaka bwanga bayogera emyaka tegiri